Assistant Superintendent of Police Lugogo Cricket Oval mwogezi wa Polisi wano Kampala ne Uganda. Tubadde mu meeting wano eya security era nga omulimu gwange gwakubategeeza ku biki bye tukaanyizaako mu biki bye tubaddemu n'abategesi. Kitutegedde era kitubadde tumanyi nti tulina Ekivulu sabbiiti eno nnaku olwokutaano nga omuyimbi agenda okuba nti nakiikirira alinga headline ku Ekivulu kimu espice yange era nga tulina security twetwogeddemu n'abategesi tuli betegefu okuba nti tukola ekyo ekisobola okulaba kino tufuna olunaku olulungi eri bonna abagenda okuba nti bagenda enyigira mu Kivulu kino. Abaana abasasudde basponsa abagenda okuba nga bakola bizinensi ez'enjawulo mu Kivulu kino n'abantu abalala. So tuli betegefu okuba nti tubawa obukumbi nga bwe tuzze tubawa. Tubadde n'ebyokusoomooza bye tuyogeddeko omuli Stampede eyaliwo Freedom City ne tubategeeza nti twagiikirako bingi okulaba nti ebintu byonna ebyetaagisa mu mbeera eyo bw'eba eguddewo bibeere kumpi n'ebyetaagisa okulaba nti embeera eyo tebeerawo nabyo tulabe nti okubaguliza okutukutuusa. So tukaanyiza ambulance zirina okubeerawo nga zimala bulungi okusinziira ku nnamba gye tunaba tusuubira eri abategesi. Fire brigade erina okubeerawo okulaba nti nno abategesi balina eddwaliro lye beesize bwe tuyinza okwevacuatingira abalwadde eriri okumpi. Ekyo nakyo kirina tukikaanyizaako kuba nti bajja bakitutegeeza. Tukitegedde nti omuyimbi omu yeyalangiddwa, so tugenda beera nabuvuyo bwonna nti omuyimbi ono tazze bamulaze. Abalala abanaba bazze ne balabika okujja bamukisa ku lunaku olwo. So yenna agenda okwenyigira mu kulaba abayimbi ojja mulowooza wali abayimbi abalala kuyimba omugwego abanajja ne balabikako kujja bamukisa nti baleese omuyimbi omulala. Si kujja nti olw'okubona omuyimbi tayimbye otandika okukanyuka entebe oba okuzimenya, ebyo bijja kukirizibwa. Tukaanyiza nti tuzze tufuna obuzibu mu babawusa era ng'ekifo ekyasemba okutegekebwa ekololo kyaliko obuzibu bw'amaanyi. Ekifo ekyamuyimbi ebikeezo nti babawusa abamu abaaleetebwa okuba nti bakuma abantu ate bebafuka abanyaguluzi. Tukaanyiza okuba nti babawusa bavetingibwa bulungi oyo yenna agenda okuba nti ayambako poliisi mu Kivulu kino. N'ekirala kitukaanyizaako kintu okuba nti buli ayingira mu Kivulu kino oba muyimbi alina okuba nti naakeberebwa. Tufuna obuzibu nti abayimbi bajja n'abantu ne baleewa security yaffe obuzibu mu kubakebera. So buli muyimbi agenda okuba nti beenyigira mu Kivulu kino, buli VIP agenda okwenyigira mu kulaba Ekivulu alina okukkiriza okuba nti naakeberebwa. Abantu abapaakinga obubi emmotoka okwewala embeera eyo okuba nti emmotoka zibbibwako ebintu oba emmotoka okuggala emiwaato abantu gye bayinza okuddukira nga bafunye obuzibu, tugenda bba tuzisika nga tuzitwala ku poliisi. Era oyo yenna bwebanaabasikidde emmotoka ajja bba asasula engassi n'essente za breakdown okuba nti nno etowinze emmotoka ye. So tulina ekyefuteefu kuba nti tukwatagana n'abategesi naye nga meeting esembayo ejjatubeera ya Thursday okuba nga tukakasa ebyo byonna ebyogeddwako olunaku olwaleero nti bituukiriziddwa eri abategesi. So tujja bba tubategeeza ebisingako bwe banaabeerawo obusobozi olunaku olwokutaano naye nga kiryalensi zonna nga zirina etutegedde okuva mu KCCA n'ebitongole ebirala okutadde ne Polisi. Era mu tuli beetegefu okubawa nga tuli ne ttiimu zaffe okuva mu counter terrorism, ttiimu okuva mu
99 police, military police, tulina mujalaba abamagye nabo nga tukola nabo okukuuma eri abantu ne komponenti ey'abambega okulaba nti tulwanyisa ebikolwa eby'obubbi mu kikulu kino ne wabweru w'ekikulu kuba kitufuna obuzibu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. A lot of issues, including children, why they shouldn't be allowed at concerts. These are late night concerts, and these are children, juveniles, who shouldn't be allowed in such concerts. We have also talked about the guidelines on how to access the venue. We expect all the regulars to go through access control measures. That is our checkpoints. We have in the past and currently we have in the past and still currently having issues with some musicians who don't accept to be checked, but we do check them on by force, of course. We shouldn't reach to that extent of forcing a musician to be checked or the escorts of some of these musicians to be checked. We have appealed to them to provide us with a list of the musicians they expect, but it is only for us as revelers coming to the show. You should only expect one musician. That should be spiced down. However, as security, we are expecting that there will be some artists who will help out the headline of the show, the issues of singing and all of that. So we are expecting that list and also the list of the VIPs they have invited for the show for a special kind of security for them. And we have also appealed to members of the public through our meeting to adhere to all the guidelines that will be issued by security. The vehicles are going to be designated a parking. We shall of course agree on the parking on Thursday. We will hold our last meeting, and we have also agreed that those who park in the places that are not designated, their cars will be towed at their own cost. We shall of course, as usual, have a half of the road, Lugogo bypass, up to a certain point closed off. Members of the public will only access the road through the designated point that our traffic police will direct. So on that day, we expect everyone to follow the guidelines that have been issued to avoid any incident that is life-threatening, any incident that will make this show be stopped before the time we are boundary each to stop. That is midnight. So please come knowing that you shall be, the security is guaranteed. We have our teams from military police, UPDF, 99 police, counter-terrorism units, traffic police will be there guiding on the movement. So come knowing that the security is guaranteed, and also the order is expected on which routes we should use to enter and which routes we should use to exit. Like no other, we shall have many gates manned, but not closed to avoid any eventuality like what happened at the freedoms. Thank you very much. Unless you have questions. While we were talking with the organizers, we agreed that we know Spice Diana is an artist that probably crosses over to all ages. The youths listen to her, the children have seen some of her music being performed for children, and also the adults. So the fact that this show ends at midnight, it is not a show that is going to entertain children. We have agreed on that because it ends at midnight. Shows that are meant for children are those that end at exactly 6. Probably we started at around 1 and end at about 6. That by 9 or 8, they are already at their homes sleeping. So we shall not allow any child to access this place. Of course, there are children
who look like adults. There we might not know whether this is a child, but there are those you see that they are children. Someone can be 15 or 14, but they look 19 or 20. So we might not necessarily ask for national IDs or IDs, but our teams will be on the lookout for those that look like children, and they will not be allowed in the premises. Mwana kuchani Freedom City abazadde bajja kulaba fireworks n'abaana baabwe ekintu ndowooza ekibadde kijja kibeerawo nga batandika omwaka naye tiwali yeteekera buzibu kubeerawo era tukandiza nabategesi nti abaana basigale waka kuba ekivulu kino kiggwa ssaawa 6 okusinziira ku clearance gye bafunye mu KCCA. Ate tukimanyi bulungi nti muyimbi nga Yesu ayimbira abaana abato, ayimbira abantu abakuze mu myaka n'abantu abakulu. So music ye teyandibadde buli eri baana, naye tukiraba nti obudde bwe bwawadde ekivulu okuva omwana talina kuba akyaliwo, era tukutira abazadde kumakinga sure abaana baabwe bajja ku kivulu kino nti security nimulindaala okumakinga sure nti oyo yenna wali tugenda kusaba national ID ng'oyingira ekyo kino oyo yenna anaalabika ku maaso nti mukoto ajja baakaanibwa okuyingira. Of course wali abaana ba myaka 14, 12 ng'aliwo owabiri, naye oyo yenna bwe tunaalaba nti mukoto ajja batakkirizibwa okuyingira kivulu kino. So ebonye tuwadde abazadde n'abaana abaagala okuyingira ku kivulu kino okwewala ebyaliwo emabega. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 07 2 1 4 125 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.